Zalujje mulungi atulaba tuli ne Taata Sam omwami Robert Sande atuli wano ku garage we bawa Sebbanga omulimu kati naye mbadde ndi awo nga lawumu yeeyiyo emukuzo ntandise neno so kenjirete bagipepetemu si yetisa nnyo teri ng'eya Sebbanga bwe yali yali mbi naye nenda banga n'akatonotono obuliko obutontono busobola okuvaako buveeko ndabye oluggi ssebo lwa remote ogira bugezi oti kati biri eri ebyokusika n'amaanyi olina bikola ku takisi zammwe katukwegamba kyekyebeeyi ekiri ku mmotoka eno lwaki kyososola banze mune byokusanyusa byanjawulo abantu bamu abanoonya emmotoka anoonya simanye enyirira etya ate ffe tunoonya engine tambudde mileage ndenda kubabuuza nti abayenda bazipulimoza basebbanga ndabeene eyiyo mumwezi Range Rover zabakola ki Range Rover weziri kati ate anti era nga bwe nkugambye ti eno gye tusosoleeta abawagizi bwe banatwongera ku ssente nga tulinnya levels ogambe eno gye tusosolinga nga alina emmotoka endala nnyingi eyo bakyampagira golowooza abafaani banyumirwa okubeera nga omuntu gwe bawagira naye ali awo buli kiseera ali kwako akamotoka kamu mbeera yakkaaba mu nsondere bibamalamu amaanyi so Sebbanga na omanyi bamuwadde endowooza no omulimu ogwa maketi ate teyasoose kyogera akuuta nakuwawula atakulimba si maketiya nga yampolose kujja nenzija mbawagireko kadi auto garage kituufu bulijjo mbawulirako n'ebimu ngambira ku social media bye bakola kati ate wekyayingiddeemu muganda wange anti ye president waffe vice neŋŋamba nzaani netugwa mu bintu neŋŋamba kanzije nange ndette emmotoka eno bagirongoseeko efaana weeti eri yaddeko si yembi ekiri awo oyagala bagifaananye batya eddeyo nga bweyina okuba kati bino tebirina kubeerako bino bitulituli bino olaba wano wali okola ki wano lwaki yatuuka ku kino Samu yabadde ayigiramu. Samu yali ayiga. Samu yali ayigiramu. Samu. Samu. Taata Sam ina permit. Permit yetya. Ekitambulizo. Walaga. National ID. Endaka muntu. Ayikukkiriza okuvuga. Enzikiriza. Ekisumuluzo. Kyekikukkiriza ne ssente ze wagula. Onyola. Tikaso kinyola wati. Tubulira batereze wana awo olaba kati wano wabi secondly olaba wano wakati wano motoka eno yafunamu obuzibu waliwo munnange yali agivugamu yafunamu obuzibu n'atomera n'ayingira fighter wansi kakati ndowooza bwe byamutabukako mu kugikola n'afuna omuntu atagikola bulungi atalinga bano baŋŋamba mbu teyagisika baŋŋamba mbu naye kati yagisikayo bulungi gimalayo kyebulaba yina gundi wano eno era wipes zino wesituuka wano bweti wano tesiimulawo bulungi oba kino mota yakyo ekyo mashini eri awo yes ne bwolaba munda wano akolake wano tumala okwetula emmotoka ya Taata Sam eno engeri gyagirese mu garage tunaabaako ebyokulaba nga ewedde olabanga kati ewantu nga wano ku dashboard kiringa nga azifu tekituukawo nga tekyawo kiringa ekipaatikewo obupaatisi butagwayo ali mu kugisikayo kati neŋŋamba nze ndowooza olaba zino zonna dentsi zino kati bwabanga Sam yatomeza eri wano gwe watomera era ye Samu y'omu lwaki oyagala ntomere omanyi bagamba nti bamayumba 10 mutomera nnyo muba mwangu mayumba 10 kyeki emmotoka eno kati buno obuntuntu bwonna buddewo si bweti bwe yazaalibwa ate bano mbesiga olaba n'emmotoka eziriwo ziizo naye Sebbanga Sebbanga yeno laba eya Sebbanga gye twalaga abantu wetuuse gomanye emmotoka ya Sebbanga maama nnyabo soko oginnyonnyola abantu kati gibawulire kweri enkati bassebo ne bannyabo bwe tubeera nga twali ku luguudo twali mu luguudo olujjudde ebinnya oluli mu ntobazi kakati yuno kola ono Southern Express
kati olabe yange olabe Sebbanga efaananye bwe nze mpedde ndowooza ngenda nagiteekako ebigambo ndowooza kuno nja kuteekako naye kati otubeereddewo nnyo wano wansi njateekawo Alexander Lujja nga nogamba tatwe Alexander Lujja Cavuton Music wali nteekawo wali side ya side mira wali nteekawo Umaru eno nteekeyo Taata Sam Comedy House yonna naye nkubuulire Sebbanga kati yeetaaga na kyusa nnamba Sebbanga emotoka eno gifunire UBK funire number plate UBK tosobola kasuma yayi enamba yali mu namba 10 anonye namba kati bakikola basobola kukyusiza naye sebo kati nina sigala kuyayo basobola naye ne UAV omukulu wajitata nze ntidde ndeseeyo kati olabe yange etunula eri yaddeko naye ate yiyo yali mbagambye oluguudo nga luli mu ntobazi lwa binnya terutegereka bwe kyali nze simayina kumanya ono yadda agireese naye ayonoona bwonoonyi obadde ekituleetese Emotoka kuzikola zitereere ate oleese nnamu sinnamu si bwetu bwe yazaalibwa nina okuba nekintu siringa nze enkoko nzaawula tompa nkoko nkala moja ate ensoga njiri eyagala kufaanana eŋŋanda naye nga kyolina okumanya Taata Sam wano ozze mu kifo kituufu olaba kyenkwebazaako kimu omulimu ky'omukulu gw'okola wano olaba engeri kukola Emotoka kati okola Emotoka kiri mu bingi kati olaba wonsangidde mbadde ntereeza ziri eziwedde kali nga nzitereeza mu paakingi abaana bazinaazeeko nti siina ekyokundeeta oba ntereeza nze anti kati era kirungi nnyo okwagaliza omanyi wano ekitulemesezza okukulaakulana butaagaliza bw'oba ofunye ekintu ekirungi samalayizinga erinnya limu ery'omulimu gw'okola wano ndi mukozi wa kampani oba galagi gye bayita Card Autos Garage nkimanyi gwe mulimu gwokola kiringa onogamba summarizing obuwoomi bw'essupu w'enkoko kale kati bye bampadde ebibiri byenfunyemu kati bye bangani kati otuusiza ku eyo level experience kati nsobola okufuuwa Emotoka wamu n'ogikuba pano beating kubayita oggolola ogikuba ennyondo eyo nze nagyekoledde eyange kati okuba ennyondo olaba damage lindako olaba eno damage eri wano sigana nakoma olaba eno damage eri wano kati tugenda kusooka tugigolole otegera oba weetagisawo kafiira tukateekewo tuwawule olyoka ofuuwe kati mweyo embeera lwakuba nti eyiye budamage obuzi obadde ntisa eziriko ntono nnyo ate bayagala emale kufa empandiikira ekipaluwa nti leero wotannongoosa siva mu garagi kati kambuuza Amoti si comedian munno Amoti muleke Amoti ye kategori endala Emotoka yagisiba n'omugwa bwoti oluggi yagamba mbu Emotoka ya Amoti eringa wayini mbu lyakoma okulwawo n'obuwoomi kati n'Emotoka ya Amoti gyekoma okuwangaala ennyo ate gyekomye omunoonyeza ssente obuwoomi bwe butyo bunsube naye nga Taata Sam newe muliga kino kisanyukidde nnyo kati nga muganda wange Taata Sam kyakoze bulijjo bannaffe abayimbi batandikawo bizinensi beewagira ndowooza obalaba omusajja Jofule Lutaaya basharinga bizinensi n'omukulu manager lule ku paka lasti neeyimirirawo era abayimbi tebavaawo naffe ffenna bakomediani we tulya Misa Kisemakula n'akola Papazi Sport ne tuli omuceere aluna mubiru n'akola HM tumuwagira kati nange bwe nazze wano nenkola siganye garage si yange naye ndi mukozi owa Card Autos Garage Taata Sam yabirabye ku social media omanyi tulina omukutu omuntu kwasobola okutunoonyeza ogwa Card Autos Garage bwe yabirabye nagakange n'empagiraani muganda wange sente nemezitwala wala gye ziri garage ekirala n'omutindo bwe yalabye bye tunnyonnyola ate nga bya ddala biririyo naga kati bwe ntwalawo Emotoka yange eno olaba ya Sebbanga efuuse bwetyo ate kati enerabika bweti agenda kubanga ava mu Toyota kikyotala tetunyumirako na namba plate eri bagikyuse wallahi funa UBK sikulimba naye nga baba nkwebaza kulungi nange ngenda kukolayo akantu eyo nga bakayita Taata Sam Chicken Trouble
nkoko mulye nkoko jajja eri latwale eri gwe wenyini amaddu go yakwesuula ojja kwesuula bannange kakati kyoyagala ogamba abantu wotewagira ani anaakuwagira naye tojja bimalawo omuntu ng'okola mu buca ng'ennyama ogitundulira butunulizi atunda ebinyeebwa ng'abireetera buleetezi bakasitoma olina okwewagira okugjako abantu kati omuntu ng'akola kofinya oba yeewagira atya naye afiirwa lwakuba taba na sente ate zigule yeewaka ofa yeewaka ofa kakofini afune ennene neyeewa n'akanyongezako omuto bwe baba bazitukolera beegezaamu wali obagenderedde alabo baguno omulambo gunaaba muwanvu kali gwogugo kandabe ogwo mumpi ogwagumanya kati olumu bakola kaneeza abaana abato omanya kati ono wa myaka 3 osooka gezaamu wuwo osobola ofuna ekipimo ekirungi baleme gitwala ate bagizze kubanga birimu not returnable osooka gezaamu wuwo abaye nga tuva ku galaji wano okuleka abasajja batandika emirimu ani anasooka mu mmotoka y'omwami Taata Sam ng'ewedde omanyi gye tubuuziza anasookamu yenze kenyini kubanza ngendo jejja ekimira ani anasooka ottulamu ng'ewedde abantu b'owansi omuntu wa wansi ani asookamu ku bafaani kubeewaka kuba omunju eitha abalongo batubuulire mbadde nteesa bwenti tuleme kulinda weggwa bweti manager bweggwa bweti Sebbanga njikimana n'abantu abo tulinde ka session yako mujja mulaba mwana nyiririrawo maaso awo si kyekyebiiso alina otuula wali maaso wali eri nange nagamba bavuddeyo manager asanyusa okulaba nsembayo osaba emmotoka ya mooti ekolebwe eya Taata Sam gye tufunye okusookera sooka babuuzeeko Bannayuganda mwena mbalamusiza nnyo amannya nze Solomon Semalulu nga nkola wano ku Card Auto Garage. Taata Sam yazze olwalabye emmotoka ya Sebbanga ekoleddwa naye agamba eyiye nga weefaananyo takedde ng'eyiye ekyali Taata Sam takedde olw'ensonga nti emmotoka eno nga bw'ogiraba si bwe yazaalibwa era si bwe yazaalibwa oba kuzaalibwa naye nga si ya mulembe okusinziira ku Taata Sam emmotoka ye yeetaaga ddala okuddaabiriza okugikolako obufaananyi bw'ebifi by'enkoko wano mu maaso bwe wati Taata Sam nawe oyagala nnyo ebifi by'enkoko kale enkoko nkulu nga nnya saidi zawono sawa tujja kuteerako sitiika zoyagala nenjala neweekuluma owunyako naye obala gaapu banera baweweredde awamba manager akati okujja kwa Taata Sam nako tukwaniriza kubanga naye muntu alina kyatadde ku ggwanga asanyusa abantu abajjako stress kati naye katukimukolere wadde amoti tanatu eyali yajonoona manager bagisika mbu teyaggwayo bulungi eri ewalala eyo mu bayaya abantomeza kati nenzija mu kaadi kyova olaba ebintu ebimu wali eri simanya wayipu wayipaasi obwo tezenyola bulungi eno tefugira era wenjira enkuba wesukka ennyo nga nyimirira nga nsooka nzigulawo nga nsimula nga nzinayo munda ekyo kinaatereera ekyo kijja kutereera kubanga azze mu kifo ekituufu yali mubafere si bafere bakozi naye nga si nnyo nti agenda funa ekintu ekituufu emmotoka egenda kutereerera ddala amiina sebo omaze okufuna ndooza kati manager olunaku lw'enjikima nzikiriza nzije n'omwana w'abendi atuule eri awo wennyini omwana w'abendi yankomya ebirala munaabisanga mu katabo nti embeera gy'ogireeteddemu tulina okugiraba engeri gy'ogireese ne tuwandiika buli kintu kyoleseemu si kugamba mbu nalekamu kino ate notakisangamu nalekamu laputopu ate teyaliimu tugenda kuwandiika buli kintu kyoleseemu ogende ne kopi naffe tusigale ne kaboni tole buzibu masa amataala gajiddeko ate nga gali mu mbeera gakabunzi saidi mira kwesiri ebuno obuntu naye lwakuba eri libadde tebukyatuuka buno kati eri mashini yaabwo ebyo byonna si kumenya kati nesisale naye omuntu ole yagolola neetagwayo
kati nga bayinganga abateekako ekirala kyesika bwesiki bateekako Taiwan wano tulina Japan baali bakusiba China wano Japan yakola emmotoka z'abantu ono China amataala yombi galyoka tekuli damage wabeeramu omuwandi nga mukonfaminga bulungi era nsama ate munangawe wasinga okufa obadde ovugiramu buki mutambuza ddembe kapeti ezirimu kapeti Nze Kisitu Emma okuva ku Kisitu Electronics. Kisitu Electronics tusangibwa kwa Anifa Towers. Edduuka liri namba B2 28. Ekizimbe kirinaanye Yamaha Center mu paaka enkadde era oba oli ku dduuka paaka oba ogirengera wano wansi. Tutunda ebintu bingi. Tutunda sola okuva ku mitwalo 10. Mitwalo 10 tukuweerako charger ne tukuweerako amataala 3. Mitwalo 15 tukuweerako amataala 4, radio ne charger yaako. Mitwalo 30 tukuwa amataala 6 ne tukuwa radio ne simu ne charger. Mitwalo 75 yeba nneneko eba ezimbyemu kopa ne banene ne battery nene tukuweerako okuva ku TV, inverter, regulator, amataala 6 ne tuba n'emitwalo 85 okutukuweerako size 19. Size 19 ebesingawo ku 17 obunene etukuweerako pane ebanneneko 85 battery ne tukuweerako 65 ebanneneko ne tukuweerako size 19 ne tuteekako waya amataala 8 buli kimu tukikuteerako okuva ku balubu 8 radio charger ne tuba n'emitwalo 98 eba y'amataala 8 tukuweerako size 22 eya TV ne tukuteerako flat iron egolola ne tukuteerako radio ne charger ne tubaayo n'eyakakadde akamu mu emitwalo 10 eyo yo tukuweerako size 24 eya TV ne tukuweerako flat iron egolola ne tukuweerako radio emu ne charger ne tuba n'eno esingako ku ndala zonna ebeere ennene ddala tukuweerako TV 32 ne tukuteerako flat iron ne tukuteerako radio ne tukuteerako charger ku kakadde kamu kitundu. Wabula items ezo oba omaze ozigula ku Kisitu Electronics tewali kyoddamu kusasula okuggyako ng'otutte items zo ne bakuteerayo. Tulina amasimu ga waterproof. Amasimu ga waterproof gali Japan used ne gaba amasimu malungi nti yo ne weba egudde mazzi tesobola kwonooneka eba ngumu. Obuuma bw'emberenge tulina akawuma akasookerwako mitwalo 30 ne tuba n'akawuma akaddako ne bonna mota ngumu ne tuba n'akawuma akaddako mitwalo 45 ne tuba n'akawuma ak'emitwalo 55. Tulina fridge z'awaka okuva ku buno obutono bw'olabye oba bonna okuva ku mitwalo 36 45 okudda waggulu zonna fridge zikola ki weeziri. Tulina ne deep freezer oyinza okubeera ku kyeyo abakyala babeera ku kyeyo amazima gali nti nga sente zo zifuna ng'oyagala zizaale naye nga tumanyi kyakola ki kyakolamu osobola okutuweereza ssente oba n'ofuna omuntu gw'otuma najja n'asasula fridge yo either n'ebeerawo ku dduuka ffe ne tugikuumira ne tukuweereza risiiti yo oba n'otwala fridge yo buli lunaku n'oba ng'okola ki ng'ofuna ssente. Tulina flat screens ezo ze tulina okuva ku mitwalo 20 layisi
okuva ku mitwalo 20, mitwalo 25 okudda waggulu. Naye nga size zonna weeziri. Osobola okubawo ka price akatonotono kuba tutunda price yaffe mu katale ffe abalina price esinga okuba ennungi. Kalonda w'amasannyalaze yenna okuva ku pako, blender, radio, woofer, rice cooker byonna eby'amasannyalaze weebiri. Atwetaaze ennamba y'essimu eri 0708 88 88 84. Enamba ku WhatsApp kweri osobola obuuza buli kimu ky'oyagala nitukola ki ne tukuddamu. Ku Kizito Electronics tukwatirwa ku muntu wa wansi. Osobola okujja ng'osasulako mpola nga wotwala risiti zo omalayo n'okola ki n'otwala. Tetukuwa bbanga kuba buli omu alina enfuna ye. Bw'oba osobodde okusasula omulundi ogumu kiri beta. Naye bw'oba tosobodde sasula mulundi gumu osobola okusasulako mpola bw'omalayo n'okola ki n'otwala. Are you interested in upgrading your sleeping and bathing experience? Then Ziwa & Sons is the right spot for you. We sell blankets, bed sheets, duvet covers, bed covers, mattress protectors, mosquito nets, wardrobe or closets, towels, bathrobes, pillows, traveling pillows, cushions, shoe rack, dyeing rack, and ironing boards. Buy all your favorite products online with comfort from your office and workplace, home, hostel at a go from our website www.ziwaansons.com and have it delivered to your doorstep. Call us on 0705 364 749. Ziwa & Sons, where comfort and luxury is a pleasure.